waliyo ebiro n'ebiseera. Ebiro kati ojaawa kati ogasa baani kati weeyunga ku baani. Ennaku ezo nali njigiriza abantu ne ŋŋamba abantu nti payipo z'amazzi zeetegereza. Waliyo quarter inch, waliyo half inch, waliyo ne inch. Kati amazzi bwe gaba nga ga inch agayita ewuwo, gwe toyinza agenda mu katale n'ogamba nti naye mumpeeyo ku payipo awo, kati ne bakuwa quarter inch n'ojja n'ogamba nti kakati nga zonna bwe ziri payipo nzadde njagala okugatta. Omaliza byokola tekisubuka. Kati abamu be twogera nabo ya quarter inches baagala kwegatta ku inchi. Kyova olaba ensi ekwewuunyisa bulijjo ng'abantu bakusindika eri baga nawe vaayo leka gwe muveeyo naye nga ndi muntu. Olwo ensi bwetyo bwesunsula abatagasa. Kubanga lwaki quarter inch teyingira ku inch enamba. Abamu basibako n'ebiveera era ssebo bibadde aki ne bitonya. Kati waliwo obulamu obutonya ng'olumu olinda abalala bavuga emmotoka nnene gwe n'entono togiraba. Nakaboda gaali abalala n'erinnya takisi tuziraba. Naye ddala ensi kyotegeeza etuguyaaguya bweti ekyokuddamu kiriye. Naye ensonga lwaki ensi etuguyaaguya bweti gye tuliko ebiro byo kati ate wabaawo n'ebiseera. Ebiseera kwe kutunula mu maaso go. Kankubuulire mwana wa maama wa Lusini, ebiro by'omu maaso bigenda tutuukako. Tewali kweyibaala. Naye ebigambo ebibiri eby'Olungereza bye bigenda otujjira kye bayita destiny and future. Destiny amagenda g'omuntu. Ate future enkya yajja kujja. Naye destiny oliba otuula na baani, olibeera omaliriza ki? Onoogenda n'otuuka mu nkya. Oliba otuukiriza ki? Kyova olaba olumu ojja kwesanga mu kyalo naye wano twatuukawo tuti. Ate ng'ogenda mu kyalo si kyekibi. Oyinza oba togendayo ngaffe abafakomu. Omwana wa maama yiga yajjako wano Patrick. Patina wange. Ayigiriza obulimi. Tugaggawalidde. Yanyumeza mukola mwenna. Tugaggawalidde mu kulima mwana wa maama. Kuba mu kulima mwokka mwosobola okusuubiza abantu nti mu myezi 3 njaggula emmotoka. Ng'olabako ky'okoze. N'ogenda n'engalo ensa n'odda n'emmotoka. Gwe okimanyi nti ebijanjaalo bimala emyezi 3. Ebijanjaalo bimala emyezi 3. N'okungula. Era ebijanjaalo ebijja ku eka 5 wakati w'5 ne 10 bigula emmotoka e Kampala wano. Ddala. Nkiddemu. Ebijanjaalo ebijja ku eka 5 ne 10 wakati w'5 ne 10 bigula emmotoka e Kampala wano n'osigala nga n'abapakasi okyabasasula. Ekyo onoobeera wa? Onooba okola ki? Kye bayita time and timing. Ebiro n'ebiseera.